Mu Yeremiya esula y'omukaaga olunyiriro 16. Amina. Wagamba bwe bati tibwatu bwayogera Mukama timuyimire mu makubo mulabe mubuuze amakubo agedda olugendo olulungi gye luli mutambulire omwo. Amina. Amen. Agambye nti muyimirire mu makubo mulabe. Amina. Amen. Yimirira woyimiriddeawo olabe oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo. Amina. Oluguudo olungi eki ye Katonda, ye Yesu. Amina. Kwata oluguudo nga ye Yesu ye Bayibuli kyogerako ti mulabe amakubo amalungi mutambulire omwo. Amakubo Yesu gayagala okutambuliramu ge gano. Amina. Olema okutambulira mu bulimba, olema okutambulira mu busungu, olema okutambulira mu kukyawa. Amina. N'obeerawo gwe nga munno tomwagala. Amen. Ng'oli naibawo naye nga temukola ki? Temukolagana. Amina. Oba totambulidde mu kkubo Katonda lyakola ki? Ly'ayagala. Kuba ye amakubo gayagala otambuliremu magolokofu nga Yesu bwe yatambulira mu bugolokofu naye bw'olina okutambula. Amina. Kubanga twagala mulirwanaawo naye ate webukyenkya ekiro n'okuba enduuli agenda osooka okukola ki? Okuyamba. Amina. Ababbi bakuyingiridde essaawa 8 gwa kiro. Awo wonna bakwetedde tolina gwokolagana naye. Amina. Naye ng'ate okolagana nabeeri abe mu kirombe abeeri ebbiina waggulu ku kereziya. Amina. Bona okuba enduulu mu ttumbi eyo ow'omu kirombe tagenda kuwulira. Amen. Ow'eri ebbiina tagenda kukola ki? Kuwulira. Wabula oyo neighbour yagenda okusooka okukola ki? Okutuukawo ng'okubya enduulu. Amina. Kati tutambulire mu makubo amalungi tuve mu makubo ag'okugeya nga gwe buli ayitawo n'omugeya ti leero ayambadde bubi. Amina. Ne bw'aligula akagoye kakapya nti obwo buli komoni nnyo. Amina. Bw'akeera ku makya oba aguze emmotoka nti beeraga. Amen. Bw'akeera ku makya omwana amugje ku kirombe n'amutwala oba nakasero n'ogamba obeeraga twabakoowa. Amina. Ye bw'ayagadde. Amen. Olw'okubanga olabye akusukkulumyeko n'ofuna obujja oba otambulidde mu kkubo etali golokofu. Amina. Bw'akeera ku makya n'ologa oba otambulidde mu kkubo etali ki? Agambye munoonye mubuuze amakubo. Buuza amakubo ng'olwayo ge tuleese okwogerako.